Uno neekolera gyange oba oyinza okumuyita malaaya alojja ennaku eri mu kwetunda oluvannyuma lw'omusajja omukadde okumugula n'amunaalisa emirambo ebiri ogw'omukazi n'ogw'omwana ogenda kuba nga ate obifuna mu maaso awo akabenje vaawo mpitewo awo mu ttawuni y'e Mukono so onoonyaako ku muntu wo nabyo ogenda kuba nga obifuna mu maaso awo. Ensonga za Eddie Mutwe full figure ate atubuulidde ebyama byonna ebikwata akagalo ka Eddie Mutwe vidiyo ogenda kuba nga ogifuna mu maaso awo era nga ne General Muhoozi avuddeyo n'agamba nti ekyamazima wadde ali mu basement naye akagalo tannaba kakutulako yagenda omukwata nga akagalo ako ka kitundu nabyo ogenda kuba nga obifuna mu maaso awo. Mukulu Frank Gashumba munnange bamulabudde nti singa omukazi tayiga nga ye bamukwata nga bali mu bantu abasajja bagenda kumutwala ataddemu abeere nga talina mukyala. Mugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe layikira n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka akola ku bintu bingi nnyo mukubireko agenda kuba nga ate akusomereddwa munange nkutandise n'omukulu Frank Gashumba manyi balabika kaawo ku Serena Hotel n'omukyala nga buli omu alaga ali bibye omusajja atambula yekka omukazi atambula yekka. Kakati nno abavubuka bamulabudde bamugambye gwe ssebo va bintu by'omuzannyo singa omukazi oyo tomukwata bulungi ffe tugenda kumukubbako ate bamaze okumulabula mwe tebandiyagadde akaabe akole ekyo ekiteekeddwa okukolebwa ku mukazi. Akatambi kalina mu maaso wano katukalaba ate wamma nze nkongereyo n'agaaliwo akasawo ke gw'olina okakwata bw'oti then n'oteekawo omukono bw'oti n'akwata wano n'akugirako bajja kujjako omukazi bamutwale ate oyombe oba siki otandike kusiba bantu kozi malayika muwala muto kati abavubuka b'e Kampala bamulaba waliyo abatakutya kuba kati akofulaka Justino oli w'amaanyi nene Kampala sigwe w'amaanyi wekka wajja kumanya ekivubuka nga kitabani kya genero kimukwate nga kikimanyi tolina kyojja kikola kimukwane kimutwale. Ne malayika looks unhappy. Malayika webanga your face ogiteekako ng'oli lubuto ng'oli depressed that I can understand but try to smile please. Smile for the public, smile for the gallery. Bino byogera mutima mulungi Uncle Frank nze nkwagala nnyo bro. You're not my friend but I respect you. But Malaika smile for the camera. But your couple looks very awkward, very weird, very horror. Horrific. Sikulimba. Omukazi ayambala fane wamwambaziza oba kateni. Omukazi yazza ayambadde kateni ku mukolo. Omwami Frank Gashumba bo munange bamulabudde nti omukazi nga ye bamukwata nembanga muli mu bantu ebyokwesiryasinga biteeke eri kola ekiteekeddwa okukolerwa ku mukazi singa munange takola ebyo abasajja abayinamu ku ssente mbw abasinga Frank Gashumba ono omuwala bamaze dda okumulaba ate muto so mbu singa tagoberera mateeka bajja kumumubbako bibadde bya Balista Timososi bigambo byange munange maaso wano waliwo omukyala ono nno nga omulimo gwe gwakola gwa kutunda kaboozi oba tosolo bayita bamalaaya munange naalojja ennaku omusajja yajja n'amugula simanye $5,000 naddamu n'amwongera $5,000 egy'okulya we yamutuuse we yamunaaliza emirambo omusajja amunnyonnyodde mbu omusajja mukadde mukulu atambula n'akago kyokka mbu omulaba ayogeza bukakkamu yenna alabika ng'omuntu ow'ekitiibwa naye nga maama mu nnyumba alina mirambo myereere akatambi kalina maaso wano nawe musooke mwerabireko ennaku eri mu kwetunda. Bannange muvemu ebyo ebintu kola osotandikawo ka bizinesi kaaka chips n'ogamba wa ekannandire kwako oba okitegeera mulimu ogwo ne gukwata ate okusinga w'obeeza obulamu bwo mu matiga ng'oli mu kwetunda omusajja akuguze tomanyi ki kyakulowooleza oba agenda nakutta oba agenda nakola kika tusooka olaba omukyalo ono embuuzi gyanyumya bannange ndabula abawala bamalaaya b'e Mukono. Omusajja oyo omukadde yanaazisa omulambo gwa mukazi we n'omwana ajja ku street n'akugula $5,000.
n'amaliriza n'akwongera emitwalo 5 ofune ekyokulya. Gwe n'okyamuka olw'okuba oba onoonya kasente ng'okaagala n'okyamuka n'atuuka mu mmotoka n'agamba nkuwe ku kyokunywa nga mukkakkamu mwami mukulu tomusuubiramu olumala onnyo ekyo ekyokunywa w'okumutegeera ogenda okuddamu otegeera ng'oli mu maka ge ng'ajjayo firiigi nga mulimu omwana omuto eyafa omulenzi ne mukazi we kyokka n'atakoma okwo akuba mwegendereza omusajja omukadde ajjaawe mukono kubanga nze we yansanga ewa kingi mumwegendereze wa mmotoka koodi ye aba n'akaggo aba akakutte musajja muzibu nnyo mukozi wa bikolobero. Abakazi bakyogeranga nga bagamba okimanyi nti waliwo omusajja agaba wano ssente naye anaazisa abakazi omulambo nange koolo kyantuukako natagala bubi mwegendereze ssente tuzaagala naye nze ekindiko ne bwe neebaka bwe nti n'engugumuka ndoota omukazi n'omwana naye Mukama y'amanyi byonna naye musajja gwe oligwa ku malaaya atasoboka gwe weetwalira ate naakwe bw'atyo nno munnange malaaya bwe yakigwako omukazi wattu ne bannaage teri mulimu mwangu gwonna nga guvaamu ssente omanyi okuba nga omusajja akuguze n'akutuusa ewuwe muli waka mwekka babiri n'ajjayo omulambo n'akutwala mu firiigi nti naaza ogw'omulambo ogw'omukulu ogumaze ati naaza ogw'omwana bannaage nga ne bamalaaya nabo nga balaba ebyeneena bannaage naye ekisinga kuba ebyokwesiga omubiri gwo n'osaba Mukama n'akuteekako ekisaakyo n'obiviirako ddala n'okola akasenteko mu maanyi go mu ntuuyo zo ng'omanyi nti yes naye nga si byakujaajamya mu mubiri guno omubiri yeekaalu ya Mukama kati waliyo abagenda okunyiga mbwera Suuvi naawe leero bannange tuliko okuwa emibiri gyaffe ekitiibwa emirimu mingi naye ogw'omulimo gonedda bannange kale bwe nkuzaako eno ewa Queen Germany ono nno nga yali ayagala kutwala Pretty Nicole e Germany mwaka akaseera Pretty Nicole ke bamukubiramu kempi ngabbye omusajja wa munne munnange muyina maaso wano ng'ate yeetaaga ku buyambi bammwe bwa mikwano oluvannyuma lwa nazaala we okumufuukira akayinja mu ngatto. Hello guys, this is Rosette. I need really some advice from you guys. I'm going through a lot. I was not supposed to say it here, but now I think I'm just going into depression and I need some help. I'm just going crazy. Yes, this is really serious. This time it's really serious. So I'm being traumatized. I'm going under depression. I'm not supposed to post this, but I'm otherwise I think I'm going crazy. My mother-in-law, she hates me so much and she wants my kids being taken away from me. I'm just being strong, but I think I can't take it anymore. Now the woman is from here. She's from shouting at me, she's from abusing me. She wants to slap me, she wants to hit me. I'm so scared. I'm in a country whereby I don't know. I'm not a German. I've respected this woman so much, but I just really need some advice. I can't take it anymore. I'm shaking. I'm literally shaking. But I'm just suffering from my mother-in-law. I don't know what I did to this woman. I don't know what I did to deserve all this, but I'm literally going through a lot. I don't have anybody to talk to. I don't know what I'm going to do. I feel like killing myself, but I cannot kill myself. I feel I want to die. The woman is disgracing me in front of my children, disrespecting me. I can't take it anymore. And right now I'm even shaking because the woman wants my kids being taken away from me. I'm doing my best. The woman hates me so much. I don't have anywhere to report. I know I've done a mistake to record this video, but I think ich kann nicht mehr. I cannot anymore. It's too much. The woman wants my children to be taken away from me. I don't have any say.
Guys, I'm dying. Please help me. Okay, I don't know what to say. I really don't know. Eyo nno y'embeera eri mu bakyala abaddugavu abafumbirwa abasajja abazungu bannange tebalina mirembe make eyo go ge mazima kubanga abantu nga bakaaba kati yuno omukazi watu baagala kumuggyako omwana nazaala amuwuttula buli lunaku wabula bannange oba atofundako kubeera n'omusajja w'omuddugavu munnange ebyo nga tubitadde ku bbali maaso wano fulufiga aggyeyo ebyama bya edimutwe eri abo bonna abadde bagambibwa nti awo omuntu eyamutwala mu basement munnange teyakoma kumuyigiriza lunyankole wabula yamusalako n'akagalo akamumanya akagalo kalabise nga ka kitundu naye fulufiga agambye nedda temuwaayiriza akagalo kano kaava dda nga ka kitundu akagalo ka edimutwe ye ndowooza abimanyi nnyo nnyo nga okusinziira wabyogera engalo y'omusajja oyo tebaddeeko ebbanga lyonna ate n'obulumi twandigambye nti oba abadde n'obulumi ne twegayirira gavumenti oba ne twegayirira abalamuzi basobole muwaaki yalaze bino byabadde akankana bwati banne be baza natandika okubonga nabakwata nafunye eŋumi nabonga nabagamba naseka nasimayirida tutese tukatugenda kompoko z'amawulire empapula z'amawulire olunaku olwaleero naye okusooka Fulufiga bw'atyo munnange ate waggyeyo obujulizi bwa edimutwe nti munnange mu mwena abadde bagamba mbu akagalo yagenda okumukwata nga ka kitundu nga wokalaba era nga n'omukulu General Muhoozi yagambye nedda munnange mu basement kati akagalo ko tebajjangako kagalo wabula bagenda okumuteeka mu basement nga akagalo tekaliiko ne bunnaye wegamba byo naye ng'ebyo tubitadde ku bbali twongere okusaba bannange bamusonyiwe omwami ono aveeyo ate afune obujjanjabi omanyi ekyokwogera ebigambo ebingi kiba tekigasa naye kuba kunyweza bukkakkamu ate abaamuta basobole munnange nabo okwekuba mu mutima baze omusajja ewaka afune obujjanjabi munnange maaso wano nina Honorable Muhammad Nsereko nga naye awa ensonga ze nti lwaki yesigaddemu mu lukiiko ate nga bo bannaabwe abamu aba opposition side bo basazeewo okufuluma olukiiko balubalekere nze ndi one man's army nga boogani one man army ebyo twombuulira nze bannonda kujja kuteesa era mbaddewo mu byempangudde abaganda bagamba akugoba tabula kyakusuuza n'empewo emusuuza eminyira tebalina muntu gwe bajja kukwata n'akakoofiira konna okugjako nga kaliko logo ya UPDF ne bweba uniform oba kawunda suuti erina okubaako logo ya UPDF oba amayinja gaabwe kakati ekyo waakiri tukibasuuzizza naye nze siri mutiitiizi kudduka bo tubaleke bateese bokka nga bweteekawo ensonga zange nga bwe ziri ayagadde ozisiima n'azisiima agaanye n'agaana kakati ayagala okugenda mu kkooti oli wa ddembe olabye bye tuwakanyizza bino ebyokuteekawo obuteesa obukiiko bw'abantu nti beeba expert tewaliyo expert mu kkooti okugjako ng'omuleese nga witness the only expert in law yoyo omulamuzi ne abannamateeka kyebaba bagamba nti abasigaddewo baliwo okubeera represented. Ekyokubiri abantu bano okubanga bateekinga oath bbiri oath ey'obutajeemera komanda in chief abamugambye kwata ono ate ne oath ey'okudispensinga justice ewatali kyekubirira kakati ekyo tekisobola kubaawo. Ekyokuna kwe kuteekawo ekkooti eyagala okugyenkanyankanyanga high court ekyo nakyo tukiwakanya era tukiwakanyizza. Kakati abatayagadde kwogera abo nabo ddembe lyabwe kasita ffe tubaddewo ne twogera. Bw'atyo Honorable Muhammad Nsereko ye bwavuddeyo n'atunnyonnyola nti ekyokubanga bali bannaabwe bo babadde bafulumye ye abali talina kufuluma abadde alina okusigalamu n'akakasa abantu be nti ye ne wabeera yekka abyesoboleranga namwe ate we mwewuliriddeko mu bigambo bye nga annyonnyola. Kale ate ebyo nga tubitadde ku bbali munnange okulamaga ennamugongo ko kutuukira ddala kubanga leero ennaku z'omwezi 21 ate nga kubeerawo buli ennaku z'omwezi nga 6 ogw'omukaaga kale mujje tusobole okulamaga ate atwongere okusabira abajulizi abo munnange naffe batusabire Mukama olunaku luli oluvannyuma wabanga atuyise
batulabirenga ddala era batusabire mu maaso ga Mukama naffe atusonyiwe byonna ebyatusobako. Munnange nno abajulizi bano bakolera ddala ebyewuunyo gwakiwakana. Buuza waliwo awo omuwala yali kale ng'omutwe tegukola bulungi naye buno obudde yagenda okulamaga guli omwaka oguwedde I came using foot. Munnange nno abajulizi bamusabira eri ewa Mukama Katonda buno obudde omwana ali mu mbeera nnungi nnyo. So gwe wenna olina ebizibu bikutawaanya wandibadde nga oli omu ku abo ate abeenyigira mu kulamaga kuno. Kale bwe tweyongerayo n'akabenje ndekabusa waliwo ne yansekerera awo mu comment section mbu tebakayita kabenje ndekabusa bakayita batya. Kale akabenje vaawo mpitewo kano nno nga kagudde mu kiro ekyaleero awo Mukono mu ttawuni. So gwe wenna ayina omuntu wo ng'omanyi yakutteko ku kkubo lyeyo mukubireko olaba oba ali safe oba y'omu ku bano buno obudde kati embuyaga ezikazempawo kubanga bagudde nnyo face tosobola kuzitegeera newoobanga okola otya naye nga katongera okusaba Omukama abasonyiwe byonna ebyabasobako era abawe n'ekiwummulo bambi kibaakire ekitangaala emirembe n'emirembe. Bannange okufa kuno oluusi babadde bageze kuyiiya busente kusanyusa famire zaabwe kati biibyo maziga nabiwowe. Munnange bwe tweyongerayo ne bankuba kyeyo bano nno nga babateereddeko akazito oluvannyuma olwa buli mwaka okusasula 1.5 miliyoni. Kino nno nga baakiganye era bo abaataddewo lino etteeka ne babongerako akazito nti singa ogaana okuzisasula munnange mmwe neeruzira mugenda kubeera babiri temugenda kweta gwe neeruzira. Kati munnange minisita wa Labour and Development avuddeyo n'agamba nti nedda omuntu nkuba kyeyo gwe omunnayuganda tolina tteeka limufuga ate era tolina tteeka liyingiriza ssente ze. Kino nno kyongedde okuzzaamu abaana bankuba kyeyo abadde baweddemu amaanyi. Bannange bano abaana ekisooka bakolera mu bugubi babonaabona tebeebaka kwegamba ate kati woogamba nti buno obudde buli mwaka nkuba kyeyo mugyeko akakadde kamu n'ekitundu olwoba otegeeza ki bannange? Mwabeera mwagala abaana bagano gamba beesibire mu ggwanga Uganda babeere omwo nga tebafuluma mawanga kugenda kukola kubanga kati obalamu tugeze ofulumye ebweru ofuna emitwalo 80. Emitwalo 80 ekyo kyokka olina okugyako akakadde kamu n'ekitundu buli mwaka. Bannange mukyuseemu bannange gwe wenna eyabaze etteeka lino tuyamba okyuseemu ne bano abali ebweru bantu tubagonderezeemu bannange. Kale awo we tuli akatambi ngenda kuba nga akuterako minisita nga naye akombedde ddala kwerima. Njagala okutegeeza eggwanga nti tetulina tteeka lifuga abakozi bakolera bweru. Etteeka erifuga kye bayita labor externalization teririiwo. Paalamenti ekimanyi, ministry ekimanyi. Era we nali ndeeta ensonga ya namba lwa kufulo ya paalamenti nabasaba nti twanguyirize bunnambiro okulaba ng'etteeka lino likolebwa. Tuyina abaana abasukka akanaana bali bweru wa ggwanga gye bakolera. Eno sekita ekyasinze otuyambako mu kwemployinga abaana wano mu Uganda bagenda ate nga bangi naye kyabulabe nnyo okubanga bwagenda talina mateeka gamufuga oba talina amateeka gamuyambako kuwangaalira mu mirembe mu nsi yonna yonna gy'abalaze. Mwana wattu abava e Kenya abava mu Rwanda abava mu nsi ezitwetodde within East Africa sijja gamba mu nsi ennene amateeka agaabwe gali yaddeko okusinga wane waffe abaana abali ebweru bababuulira nti ensi ziri zisuusuuta abaabwe zibagoberera nga bagenze ebyabwe yes ebimu bigenda ku social media naye si kinene nga wane waffe. So ekireeta ensonga zonna okuggwera ku social media sector teri regularized. So nsaba Ministry of Gender and Labour and Social Development Honorable Nyakundi Esther ne banne abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Taze enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.